Mukama bwe tugamba ntwagala kubeera awo w'oli sebe ekyo kyetegeeza tetulina walala we tusobola kubeera ne tuwulirira mirembe. Tewali walala gye tusobola kubeera ne tuwulira nga tuli secure era nga tuli safe okuggyako awooli. Otukkirize tubeere awooli wakati mu kubeerawo okwo, kubanga Mukama wakati mu kubeerawo okwo buli ekijjawo tekitusobola. Endwadde tezitusobolerawo, obwavu tebutusobola, okulemererwa tekutusobola, eddogo terisobola, buli ekitulumba tekitusobola bwe tubanga tuli awooli. N'engalo zaffe ez'omwanguka tugamba ssebo jangu mu kubeerawo kwaffe Mukama. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama ffe era omulokozi waffe. Ani awulire yaŋŋambeko nti amiina. Mukama yeebazibwe nnyo. Mwenna mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ne Mukama Katonda mwebaze oyo abaleese okubajja okumpi n'ewala n'akuleeta mu lanca wa saavisi y'olunaku olwaleero. Katonda akikubalire era akole ku nsonga zo mu linnya erya Yesu. Omulabe olw'ekyo ky'ozza omunoonyeza era n'ekyo ky'osinga okwagala ky'aba akukolera, akusisinkane mu ddakiika y'okumwetaaga mu linnya lya Yesu. Haleluya. Weetulireko katonotono. Ab'emikwano mbalamusiza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era ne neebaza ne Mukama abaleese okubajja okumpi n'ewala mwenna abangi bwe muti n'abaleeta. Mwebale okwagala Mukama mu kibuga kino ekiri bize ngaki, activities nga nnyingi nnyo n'ebikolebwa nga bingi nnyo, na buli muntu nga ali bize akayisanyo nga k'amaanyi. Gwe n'ogamba nga mu mutima gwo nti buli ssaawa 6 nja kgendanga mu lancawa fellowship, nja kgendanga mu lancawa service e Nakasero buli ssaawa 6 mpaka 8 nja kubanga mu maaso ga Katonda. N'okola commitment eyo ne weewaayo okutuuka ku ekyo, n'omalira ate n'okwosa n'otayosa, n'ojjanga bulijjo. Nsaba ne Katonda mu bulamu bwe aleme kwosanga, ne Katonda aleme kwosanga. Nga bw'oli committed bw'otyo ne Katonda abeere committed gy'oli mu linnya lya Yesu. Nga bw'omufisiza akadde naye akufisize nga akadde mu linnya lya Yesu. Ngambye mu linnya lya Yesu akufisize akadde, bw'onoomukoowola nga akuwulire nga mangu. Bayibuli egamba nti n'obanga tonnasaba nga yakwanukudde dda. Ekyo kye nkulangirirako mu linnya lya Yesu. Nga bw'oli owa Katonda ne Katonda abeere owuwo. Nga bw'omuliraanye naye akulinaane. Nga bw'omunoonya naye akunoonyenga mu linnya lya Yesu. Ani agamba nti amiina? Katonda tosobola munoonya n'omunoonyeza bwereere. Abuuza n'agamba nti mw'ezzadde lya Yakobo ani yabagamba nti munoonyeze nga bwereere? Ekitegeeza nti buli mulundi gw'omunoonya aguwandiika, agubala. Akola atya? Agubala. Yagamba Koruneriyo, n'amugamba nti Koruneriyo ng'amutumidde malayika, n'amugamba nti okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda. Tewaliyo ssala gy'osaba n'egwa ku ttaka. Buli ssala yonna gy'osaba, buli kirungi kyonna ky'okola byetuuma mu maaso ga Katonda, ne byetuuma ne byetuuma ne byetuuma mpaka Katonda alala nga bimutuuseeko nga birinnye olw'okumujjukiza ku bikwatagana n'ensonga zo. Katonda ne lwafaanana ng'atakoze olwaliro tekitegeeza nti taakole, era abajja kukola. Wangi? Ne bw'omusaba olwaliro n'aba ng'atakoze tekitegeeza nti yessaala egudde mu ttaka oba yagudde wansi teyagirabye. Aba ajja kukola ku ssaala eyo yemu gy'osabye. Koruneriyo yasaba n'abiva nako, naye yalabirawo nga bamutumidde malayika nti ate kiki egubadde, nti essaala zo ze wateekayo n'okugaba kwo kw'oli kwe wagaba birinnye ne bituuka. Birinnye ne bikola bitya? Obiganyanga ne birinnya ate ne bituuka. Buli lw'ofunanga opportunity esaba, saba. Buli lw'ofunanga opportunity egaba, gaba. Sikulimba ne bwe watabangawo kikusabisa era kolanga otya? Saba. Ne lw'obanga tolina bizibu, saba. Ezo essaala z'osabye
nga tewali yadde kikugoba misinde ate ze ziri kuyamba lwali bawe ekikugoba emisinde. Wali awulira ngambeko nti amiina? Essaala ezo z'osaba tolinda nga kufuna bizibu osiibe. Tolinda nga kumala kufuna bizibu osiibe. Ate okusiiba kunyuma nnyo nga tolina na bizibu, nga tolina na mitawaana, nga tolina pressure. Sigambye nti bwe bibaawo tosiiba, naye ate kwalinyumye nnyo kubanga buli kusaba kugenda kwa akawunti yo. Prayer account. Prayer account. Kiringa bw'obaakinga sente mu banka n'oziteekayo nga tomanyirwa eziri kuyamba. Bannange olunaku bwe lukya ng'ozeetaaga zigasa. Wangi? N'essaala bw'etyo nayo gisabenga, teekanga ku akawunti ya Mukama. Teekanga yeeyo, kusaba kugaba, kusaba kugaba, kusaba. Ebyo by'okoze olunaku lumu birifuuka ekijjukizo mu maaso ga Katonda nga gwe tokyayogera. Siwulira nga gwe tokyayogera nga byo bye byogera. Olunaku lw'eggulu twagambye tokkirizanga embeera yonna okkumegga n'ekuteeka ku ttaka n'ekuziba omumwa nga tokyayogera. Ebirala byonna ne bwe bibanga biganye, waakiri sigala ng'oyogera. Sigala ng'olangirira nti Yesu ye Mukama. Leka Setaani akiwulire nti okyalimu agoogera. Leka nga n'ab'okumuliraano bonna baategedde nti mwalidde kyaggulo, nti wafumbye mazzi ng'ogabisseeko olusaniya. Obuzeebuze nti mufumba naye nga temulina kye mufumba. Sinzirangaeyo mu nnyumba yo ogamba abaana bo ntukoleeze ettendo, mulyoke mulikoleeze, nabo balyoke babuuze abalokole ani abawadde emmere? Ani abawadde emmere? Watekwa okuba ali abawadde emmere. Kiki ekibaddewo? Baasibye wano ng'embeera gye bayitamu ffenna tugiraba. Baba bali eyo ssaawa nyenzi ekiro ng'oga nti abaana muyiweemu oluyimba. Haleluya, ye mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, Katonda waffe. Nera ndi odi ng'aga nti Katonda ngo basente zange bazifunye. Amaanyi ago agayimba bagagyewa. Kama yebaziwe. Ninayo abalokole abampulira bangambeko nti amiina. Paulo ne Siira Bikolo by'Abatume 16 ne botagenda yoteko kubanga wasomayo dda. Babakuba emigo mu katale emisana ekiro ne babakpa bulungi. Omanyi omuntu bw'akkuba n'aba nga akkubye bulungi, naye nyina akkiriza nti akoze atya? Akkubye bulungi nga tebaliiko ataasa. Babavunaana omusango gwa kugoba muzimu ogwali ku kawala mu katale. Akawala kano kaali kalaguzi akali commercial nga kaliko n'aba akatendalinga. Manyi tenda zavadde, abantu batendalinga n'emizimu. Waliwo abaali bakatendalinga bakasaitinga ne bamanya nti kaliko omwoyo ogulagula, kaliko empewo, kaliko emmandu eragula. Ne wabaawo abakatendalinga ne bakagamba tujja kuwanga bweziti buli mwezi, naye ng'okulagula kwonna kwolagula wano emisana ffe tusolooza. Ne bakatendalinga ne bakakuba mu katale. Akawala ne katandika okulagula nga buli ayitawo gwe kalagula. N'abatakabuuza nti olagule nga nako kabalagula. Kaliko emmandu eragula. Waliyo emmandu eziragula. Era mmwe ababeerawo ku obunabbi nga bwe bukubeezaawo kubanga gundi agambye mbu yambadde empale myufu era n'omera olutiko. Bannange omusajja alabika wa Mukama agambye mbu nyambalidde ddala empale myufu ate nga mbutuufu gye nyambadde munda. Bagambye nti buli alagula aba wa Mukama. N'abasetaani balagula, n'abaliko emmandu abalagula. Kana akawala kenjogera kugenda kasomeko mu kitabo kya Bikolo by'Abatume essula 16 kaliko emmandu eragula. Leka nga kumalagamira lutiko bw'otyo wena n'oggwamu ensa. Noga musajja alabika wa Mukama yennyini nnyini kubanga ageze n'ayogerera ddala ti empale yange myufu. Kano kaalagulanga era Paulo ne Siira babeera bayitawo mu katale ke kamwawo nga bayitawo ne kava ku be kaali kalagula ne kagamba n'abo abayitawo be mulaba balokole. Abo bagenda ababiri awo Paulo ne Siira balokole era basajja ba Mukama babuulira njiri ya bulokozi ne kadda ku bano. Paulo bwe yayitangawo ne kakikola paka lwe kyamuluma
naga naye gwe kawala gwe ogenda kubuzaabuza abantu mu katale wano paka ddi? Amina. Bayibuli gandi bwe yanyiiga mu ndaye n'alyoka asemberera we baali bano babboosi baako abasolooza bakutte ekitabo kya lisiiti nako n'akasemberera ne kagamba muli balokole sajja ba Mukama ababuulira enjiri ey'obulokozi. Nga ndi obanga okimanyi tubulira ya bulokozi, lwaki tolokoka? Kale mu linnya lya Yesu Kristo Mnazareti 1, 2, 3 toka! Ne kalyoka kagwere dayimoni neevaako neegenda. Bannannyini baali balooza nti byakusaaga, kagenda okumala okusambagala ng'omuzimu tekuli. Muzimu nga gugenze, waliwo emizimu egyetaaga oggoba ne bwoba oli mu katale. Kama yebaziwe. Bannannyinizo bagenda okunyeenya akawala kati nga tekuli mmandwa. Iya time nga avuddeko. Netiwaaka ekutuseeko. Ono Pawulo yagoba netiwaaka nekavaako. Bannannyini muzimu ne balyoka babuuza Pawulo nti omuzimu gwaffe mugutaddewo. Omuzimu gwaffe ogubadde kawala mumanyi gye twagujja? Mumanyi sente mmeka ze twasasula akawala kano okukola nga kino kyekakola? Ye abange mumanyi mmeka ze kabadde kayingiza? Abakatale tebakuŋŋaanye, abayaaye tebakuŋŋaanye, abeerosi tebabeegaseeko, polisi positi ebeegaseeko. Abantu abagala dayimoni bayitirivu ku duniya kuno baakuŋŋaana wabadde bafunamu mu kawala kano n'abaana badde bali enjawulo ne basentala be badde batemeratemerako ne bakuŋŋaana n'abayaaye ne bagamba mujja guleeta omuzimu. Siibalimba mugenda guleeta mugoba mirala guno mujja guleeta. Ebitogi babasise ebitogi babasise babatute mu kitawuluzi babajje mu kitawuluzi babatute mu kooti y'erosi babajje batte mu y'amayumba 10 babatte ku police post embooko teke biki babakubye emiggo mu katale egitayogerekeka. Babavunaana ki? Muzimu. Abapoliisi bawandiise statement yabo bananga abapoliisi baalaba kubanga kati ogwo omusango modolo eyo oguwandiika otya? Niira bawandiika awo bavunaanibwa Pawulo ne Siira babulizi ba njiri ababeera egindi Taluso bavunaanibwa okugoba omuzimu ogubadde ku kawala mu katale. Ogwo nagwo gugenda wa State Anthony gukoleko comment oba gugende mu maaso oba gusigale. Mukama yebaze. Ba State Anthony nibo babonaabona. Pawulo ne Siira babatadde mu kkomera. Baba kubye emiggo emisana wonna bwe batuuka mu kkomera baasima ekinnya ne babaziikako ekitundu ne babaziika nga bayimiridde. Ebigere ne babikomera mu nvuba, tewali kutuula, tewali kusitama, tewali kwebaka, osula oyimiridde. Ebigere biri munda eri amagulu bagatadde munda bagakomeredde mu nvuba babaga temuddangayo goba muzimu. Kama yebaziwe. Simanyire dda mulokole gwe kiki wandikoze nga omuzimu gwagugobye oba gwagugobye mu linnya lya Mukama. Wabadde ogulumiza linnya lya Mukama ate ne Mukama nga yakuyambyeko omuzimu ne gugenda. Naye we twogerera oli mu kkomera lwa muzimu gwagobye bakubye lwa bintu bya Mukama. Simanyi oba ddala oddayo n'ofuna agasaba. Simanyi oba ddala oddayo n'ofuna agasinza. Simanyi oba ddala oddayo n'ofuna amaanyi agabikkola Bayibuli. Simanyi oba ddala oddayo n'oyimba ng'oluyimba lukujjidde. Naye mu bulamu buno bw'oba onowangula obulamu buno tewali kinyuma nga kubeera positive at all times nga gw'oli positive. Kubanga owangula entalo n'owangula n'ez'otaali wangudde. Nga bwe nabagambye olunaku lw'eggulo, Katonda tebamunyiigira, Katonda tebamusibira sumbuusa, Katonda tomwekanikirako, Katonda tolina ogaani Mukama kino kijja kitya nga oli awo ng'ontunuulidde nga oli nga atafaayo ate nga nabadde tabuzibwa bibuuzo. Katonda bw'aba anaabeera mukwano gwo wejjeemu entondo, wejjeemu akasunguyira, wejjeemu akajanja, weeyigiriza okwebaza Mukama mu mbeera zonna ezibeera zize.
okuba za Mariya za Yesu. Weeyigiriza okusinza Mukama ne watasinzirizika. Weebaze Mukama ne watali kyebaza oba kyebazisa. Yogera ku Mukama ne bateba kyakusobera kumwogerako. Jo twalabye akawala akaali mu maka ga Nayamani, kaddu bakayoola bakawamba kuva mu ggwanga lya Isirayiri, nga ko ka Isirayiri ne bakatwala nga kaddu nga kasibe bakawambye bakatutte busuuli kakola wamu ka Nayamani, naye nga kakyakkiriza nti wadde bampamba abasuuli naye Katonda wa Isirayiri yasinga amaanyi, era nja kusigala nga mwogerako, era nja mugabana n'abantu abalala, era nja kutegeeza abalala nti wadde mundaba wano ndi wano, naye Katonda wa Isirayiri eri gye nava gye mwanzija yasinga bakatonda b'abasuuli. Era ono Nayamani singa gy'abadde abeera yandibadde yawonadde ebigenge. Nga tekafaayo ani anaakabuuza ebibuuzo nti obanga yali asinga amaanyi twakuleeta tutya wano, twakuwamba tutya? Abantu abali positive ebyo tebabifaako. Tafaayo ani anaajerega, tafaayo ani anaabuuza, asigala ayogera ku Katonda we. Ne wakati mu mitawaana, ne wakati mu ki, ne wakati mu kufiirwa. Omusingana nga yafiiriddwa nga yagumya abazze omukaabirako, abazze okungubaga nga yabagamba mugume muddeemu amaanyi. Kino kyazza kiraba, afaayo, abitegeera, alina enteekateeka, amanye ensonga lwaki kyazze, ye lwaki timulokoka. Nga ye mufiirwa naye nga yabuuza abazze okuziika, lwaki temulokoka? Aboogera obutonotono ne badde limbi mwanyi ne boogera, abakafiiri kafiiri ne badde limbi mwanyi ne boogera. Kati atubulira enjiri kakati abanga kadala Yesu we yabaddewo, kakati yagenza okufa, omwami we yagenza okufa, Yesu yadde atunuddewa, omukyala yagenza okufa, Yesu yadde atunuddewa. Ng'ali wali akutte akazindaalo, abo babula enjiri etayogerekeka, abo babula enjiri, abasabula enjiri, ate nga yali mu bizibu. Tewaliyo kintu kigulumiza Katonda ng'ekyo, okumwakinologinga n'omurecognizinga wakati mu bizibu n'osigala ng'omwogerako nti Yesu yaani, ye Mukama. Lwaki? Kubanga eyo ye ssaawa Setaani gy'atakusuubira kusigala ng'oyogera Katonda. Era ne bw'abanga iwaliwo bye yaleese, tageti ya Setaani yonna kukuziba mumwa oleme kuddayo kwogera Katonda, ovume Katonda. Weegatte kubavuma Katonda kubanga embeera yakubaddeko, weegatte kuba muvuma. Muka Ayubu yamugamba, musajja guli musiro obwenkanidde wano nga tufunye bizibu bukyawakkiriza Katonda ono. Abaana ne bafa, ente ne bazibba, naawe nnyini n'olwala, ebyobugagga byagenda. Lwaki tiweegaana Katonda oba ofa n'ofa? Yobu n'agamba mukazi we nti oyogera ng'omu ku bakazi abasirusiru, kati neegaane Katonda nzire kwani? Yobu n'agamba nja mmulemerako ne bwanzita ngenda mmulemerako, sigenda muvaako. Eky'omukisa omulungi ne bwanzita ngenda gy'ali. Ani awulira ngambeko nti amiina? Kasita otuuka ku eyo level oba omaze okuwangula kye bayita olutalo lw'omwoyo. Level eriwa? Level egulumiza Katonda ng'oli wakati mu kinnya ky'empologoma n'osinziirayo n'oga nti alokola era awonya. Level esinzira mu kikoomi ky'omuliro n'osinziira eyo n'oga nti lwakubeera mu muliro guno naye era afaayo. Wadde mundaba ndi eno Yesu akola atya? Era afaayo. Era wadde mundaba ndi eno yasinza amaanyi. Era wadde mundaba ndi mu embeera eno anjagala nnyo nnyo nti na wano w'olaba ndiwo lwakigendererwa. Nyinza okuba sinnakitegeera bulungi ekigendererwa, naye ye ayakkiriza n'enzijja wano yalabika akimanya ekigendererwa ekyo. Zangobya za Yesu. Gamba nti amiina. Pawulo n'essira gwe mbadde njogerako n'asinziira mu kkomera
n'agamba munne Siira ntuteekamu oluyimba. Kiro mu ttumbi baabakubye emisana, abaabakubye basakisidinze mu kubakuba, baabakutte ne babakuba ne babasiba ne babateeka mu kkomera wangi, neera ye Pawulo ne Siira ne batakyuka attitude, ne batakyusa birowoozo byabwe ku Katonda, ne batavuma Mukama. Weewalanga nnyo okuvuma Mukama, kubanga ekiba kyakulumbye kibeera ne tageti eki kuleetera kukyawa Katonda. Okyawe Katonda, oveemu eddoboozi erivuma Katonda, obuuze Katonda ebibuuzo eby'obusiru. Ekyo ye tageti ya Setaani gy'aba akwetaagako, naawe togimuwanga. Ekyo kyayagala tokimuwanga. Setaani mwewuunyise, osinzire wakati mu mbeera y'enzibu, oyimba oluyimba, osinze Mukama, otendereze Mukama, ogulumize Mukama. Ani awulira ngambeko nti amiina? Sokolabe. But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. My goodness. Think about that. The question is, nga gwego bakubye emisana, nga bakukubye ku lwa Mukama, ku bintu bya Mukama bye byakkubiza, osobola okufunamu amaanyi agamuyimbira ekiro nga bakkubye lwa bintu bya Mukama? Katonda teyazze kutaasa. Amagezi gaffe ag'omuntu gaali gambye ti oba oliawo Katonda yaliweereza abamalayika ne bajja ne bakubakuba abantu awo mu katale empi. Mwana wange, Katonda n'atabaweereza, ne bakkuba bulungi nnyo ne bakunoza ne bakutwala mu kkomera. Ekibuzo kyange kibuuza, era osigalamu amaanyi agasobola okutandika oluyimba ng'oluyimba lwa Mukama, Mukama ataakutaasiza emisana? What a challenge. Mukama ataakutaasiza emisana, osobola omuyimbira ekiro? Kubanga Setaani ajjawo oli awo naga ndi kati oyimba muki, oyimba ki? Obanga Katonda yabaddeyo, lwaki tiyakutaasiza? Wazze otya wano? Tolabanga Katonda yakulese, ayinza n'okuba n'okubeerayo taliiyo, kati oyimba biki? Setaani alwanirawo olutalo luli olwakabi, naye Bayibuli etugambye ekiro mu ttumbi. Gwe Abaganda baga nti buli ndwadde yonna eruma kiro. Buli ndwadde ekula ddi? Gwe baakubye emisana, emigga giwulira ddi? Emisana oyinza okuyitawo nga towulidde emiggo, naye bannange emiggo giruma ekiro nga bagikubye emisana. Bw'oba toyina kubikkulirwa, ako kaali badde kadde kakukaaba okukuba miranga. Abasibe abali mu kkomera mu luumu endala baali bawulidde nga batema miranga. Emiranga gyabwe gyali gambyeta, naye Mukama nga toli fair, naye Mukama wabaddewo nga batukuba, naye Mukama lwaki twakoowodde n'otabaako kyokozeewo. Bye baaliwulidde abasibe. Tokkirizanga abasibe abali mu luumu eddako okuwuliranga nga weemulugunyiriza Katonda. Wali awulira? Mu luumu eddako waliyo abasibe abaliyo, ate bo basibe nnyo, kuba basibe mu mwoyo ne mu mubiri. Tobakkirizanga okuwulira ng'ovuma Mukama. Toyogeranga ebigambo ebibamalamu amaanyi, kubanga ate nabo olukoba balisibidde ku ggwe. Bagamba nti oyo kaali wano naffe twalivaawo. Toyogeranga ebigambo ebibamalamu essuubi. Woolyawo waliyo abasibe abakutunuulidde, waliyo abasibe abakutaddeko amaaso, waliyo abasibe bakuwuliriza. Baagala kumanya mulokole agamba ki? Balina ebyabasiba. Lubaale yabasiba, emmindi z'abasiba, emizimu gye bakuba engoma ekiro, Walagi yabasiba, Kwete yabasiba, bali mu makomera. Leka abasibe buli lwe bawulira akamwa ako nga koogera. Leka abasibe buli lwe bawulira ng'ovaamu ebigambo, bawulire ng'ovaamu ebigambo bigulumiza Katonda wo. Wali awulira ngambeko nti amiina? Abasibe abamu bali ku nnyumba gy'osula,
abasiba abalala bali ku mizigo gy'osula, abalala bali ku mulimu gy'okolera, abasiba abamu bali ku kika kyewammwe, abasiba abamu bali egy'otambulira. Olina abasiba bali abakwetoolodde, bo baagala kumanya Katonda gy'ali, tebalina mulala agenda kibalaga okuggyako gwe. Wali awulira? As a matter of fact, kyandibanga nekyakulese mu kkomera awo, Pawulo ne Siira, Mukama nga yaganyiza ebyakubaddeko byonna ne bikubaako, abasiba abo nabo bafune opportunity ewulira ku nnyimba za Mukama, ewulira ng'obuulira, ewulira ng'ogulumiza Katonda. Ani awulira ngambeko nti amina? Bayibuli egamba etya? Nti eri abo abaagala Katonda n'abo abamutya byonna abibakolera era byonna bibatuukako olw'obulungi. Weeyigirize okuvunulanga embeera ezikutuukako. Mu kifo ky'okulabamu Setaani, labangamu Katonda. Wali awulidde? Ngambye lekera okulaba Setaani buli kiseera. Abamu mulaba nnyo Setaani. Buli lwozibiriza bw'oti amaaso olaba Setaani. Buli mboozi z'onyumya Setaani. Buli ekikutuukako Setaani. Setaani. Oluusi Setaani mumuwa n'obuyinja bw'atalina. Mumugulumiza nnyo n'asukka. Akamwa k'abaana ba Katonda abasinga obungi, ekigambo Setaani kivaamu emirundi mingi nnyo n'okusinga ekigambo Katonda. Weegendereze nga by'oyogera wakati mu katyabaga, wakati mu bizibu, wakati mu kugezesebwa. Control your tongue. Controlling olulimi lwo. Abamu ennimi zammwe teziriko yadde ka control, kyosanga kyoyogera, kyosanga kyokubawo. Mwogera ebigambo ne bibakuba, mwogera ebigambo ne bibatega, byoyogera bye bikwekubira. Nze mpulira nange, nze nfudde, nga lwaki toofe? Ate oba gw'okyogedde lwaki toofe? Olulimi lwo lwafuukanga time bomb. Olulimi lwo bomb yennyini. Kati Setaani takyakuyinako na budde kukuba, yakulekera olulimi lwo lwe lukwekubira. Nze njavu wadde bannange. Bannange obwavu bugira okututta, bannange ekiri e Kampala, omuntu amanyi nga n'asigala e Kampala. Ng'oyogera otyo ng'omusiru. Controlling olulimi lwo, oba tumanyi kyokwogera sirika. Era abo modolo ebwo mulinaana nga buli ayogera eyo volongoto, mugambe nti bw'oba tosirika ngenda kuvaawo wano. Nze siwuliza bantu boogera negative oyo. Setaani bw'akunyiga n'akunyiga aba ayagala kujja mu statement egamba mbu ye alina amaanyi. Kimumme nga tokimuwanga. Oba oli mu kinnya kya mpologoma, oba oli mu kikomi kya muliro, oba oli mu kkomera, oba oli kawala ng'okola naye nga bakutwala oli busuuli, sigala ng'onoonya ngeri egulumiza Katonda wasigale nga yali waggulu. Bw'onoomugulumiza agenda kuyamba. Gamba nti amiina. Kola ekitasuubirwa. Yogera. Setaani kyatasuubira nti wali kyogedde. Sinzira mu mbeera yenzi bogende bannaye Mukama alina amaanyi. Nga n'abaliwo tebagalaba. Nga n'abaliwo tebakola ki? Nga n'abaliwo tebagalaba bagende galiwo mulokole. Ogende bannaye Mukama alina amaanyi. Bogende mulokole. Landiroodi yakakasuka ebintu byebweru. Kati ate Mukama alina maanyi timbabuulire Mukama alina amaanyi. Babuzeni mulokole kati ogalabidde ku kintimba buulire okumanya Katonda alina amaanyi. Bino byonna yabimanya n'andeeta wano n'akkiriza bibeewo ate n'aganya nammwe mu birabe. Ayagala mu birabe kubanga ate bw'anaamala okukyusa obulamu bwange ayagala na biri mu birabe. Gamba nti amiina. Abaganyiza ne mulaba bino musobole okubeera abajulizi. Ebiro bwe biridda bwe mulitandika okulaba biri. Wali awulira ngambeko nti amiina. Pawulo ne Siira ekiro mu tumbi ne bayimbira Katonda ne basaba. Mbulizo yakulinaanye nti okyalimu agayimba, okyalimu agasaba. Waliwo abamu omulabe baakuba n'amukubaakuba nnyo, ogenda omulabanga n'agayimba temukyali. Sawa yakuyimba yakutendereza nga yo omulaba akuba buno obugalo. Obugalo buno mbutegedde
bwe bayita mukama oliba olaba ki? Abooluganda muyibe, abooluganda mubuuke, nga gandi mubuuke mwabaalidde. Tulina kye twalidde ombuusaako ki? Nga n'agayimba gakola katya? Gaggwamu naye ng'ajja atuusa mukolo. Ebizibu byamulumba ne bimutaayiza ne bimumegga ne bimufaanana ne bw'omutunulira ku feesi ng'atunula bizibu byereere. Tokkirizanga kufaanana bizibu. Tokkirizanga ekintu ekikujjako okuyimba ne bwe kiba kyakubya emisana yimba. Ne bwe kiba kyakubya emisana bwe butuuka ekirokolo otya yimba. Ate wowe oyimba, yimba nga gy'oli nti balina kye bakuwadde. Leka n'abasibe bakole batya? Abasibe baawunga. Kubanga abasibe bannaabwe be baalaba nga babaleeta emisana nga babakubye babakomeredde ebigere mu nvuba, baagenda okuwulira ekiro mu ttumbi nga bayiyeemu tumutende 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 nga bukedde tumutende nga mutuntu tumutende 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 nga buwongera. Abasibe nabagamba nti abo abasibe babawadde emmere babawadde kiki kye babawadde? Leeteranga abasibe abalinaanyeewo okwebuuza ki ekikubaddeko. Era awo ojja kuba wakati mu kugulumiza Katonda, ate ng'ekyo kyasinga okwetaagamu. Mugulumizenga ne bwe biba byagaanye. Gulumiza Mukama ne mu mbeera enzibu. Abasinga obungi kumwe mulowooza kugulumiza Katonda nga birungi byokka byokka byokka. Oyagala kuwa bujulizi nga birungi. Gulumiza Katonda, yimbira Katonda, tendereza Katonda ne wakati mu mbeera enzibu. Lekera awo Katonda okubeera ndi Katonda abeera Katonda wo nga birungi byokka byokka byokka. Ne biba byatabuse leka asigale nga ye Mukama. Ni munaku ennyingi osigalanga ne lwennyini essente. Amiina. Asigala nga yaani? Leka Mukama asigalenga nga ye Mukama. Nti osobola n'okuyimba nga n'amabwa tegannakala. Nti osobola n'okuyimba nga n'ebiwundu tebinakola ki? Ate nga kiro mu ttumbi basuubira okuba nti awo biruma nnyo wewali badde okaabira gweno bakusange ng'oyimba. Wulira ekibaawo. Buli lw'okola otyo obeera oli mu kuprovokinga ggulu. One of the ways to provoke heaven is no provoking ggulu n'olisoomooza. Kwe kusinzira mu kkomera lyo ekiro mu ttumbi n'oyimbira Katonda. Bamalayika bonna bayimbira ne bagamba ki ekigenda mu maaso. Oyo si ye musajja gwe baakubye emisana. Oyo si ye mukazi ayagudde ku bizibu emisana. Laba bwazuukusa ekiro mu kifo ky'okuvuma Katonda ali mu kuyimba. Eggulu lyonna lyagenda ku bunkenke kubanga Pawulo ne Sira bakola ekitali kya bulijjo. Abantu bonna bamanyiddwa nti bwe bafuna ebizibu ekiro mu ttumbi babeera mu kkaaba. Bano bayimba buyimbi. Eggulu ne ligamba tetusobola kugumiikiriza budde kukya. Katonda n'atuma bamalayika be ne bayingirawo. Wangi? Ne balyoka bajjamu enzigi z'ekkomera n'emyango nga bagitwaliddeko ne pata nga bazitwaliddeko ne basitula busituzi bati ne basuula eri ne bajjamu amadirisa ne basuula eri ne bajjamu olijjo olulala ne basuula eri. Wangi? Ekkomera ne limenyeka. Abasibe bonna ne bafuluma. Pawulo ne Sira nabo ne bafuluma. Abakuumi baava dda ng'era beebaka ekiro. Omuntu bamuteeka okukuuma abasibe baleme kusima kkomera. Ebyo n'ebyaliwo yaloota biroote. Yaloota obusajja nga bujjamu enzigi. N'aloota amadisa nga bagajjamu. N'aloota abasibe nga bagenze. N'alyoka awamaluka okebera ewabadde enzigi nga tewali nzigi.
mulokole ekikutadde mu kkomera kimu kyokka kye kitamanyi nti Katonda bw'anajja okujjamu eri ekkomera enzigi zennyini zagenda okujjamu. Enzigi zajja okukola ki? Okujjamu. Tajja kugula nzigule, kujjamu nzige. Kubanga Katonda bw'aggula oluggi tewaba, tokiwulire, Katonda bw'aba aggudde oluggi tewaba. Kati bw'amala odduggula ne wabaawo agezaako okuluggala ajja mu lugge n'agamba kati noonya kyoggala. Kama ebazibe. Omusajja agenda okuzuuka nga abasibe bonna bali bweru. N'alyoka asokola ekiso kye n'asikayo ekiso yeesaleko obulago ng'ekyalaba takikkiriza. Akimanyi nti ekya bamukwata awedde. Bamusibye oba bamusse. Bajja musiba bulamu bwe bwonna. Pawulo ne Sira ne basinzira we baali mu kazikiza nga bali awo balaba sineema. Omusajja agenda kwesala. Ayagala kwetuga muguwa. Ne bamugamba Sebasikaali, teweekola kabi, ffe tetulina gye twalaze, tuli wano ate tugenda kukeesa nga weetuli. Mulokole gamba nti wangi njogedde ebyo byonna okugumya n'okunyweza. Tokkiriza nga Setaani okwogeza oludikya. Bwe weesiŋŋaana ng'ewazibwa ennyo sigala ng'ogulumiza Mukama. Sigala ng'ogulumiza ani? Tokkiriza Setaani okukunyiga n'akuggisamu ebigambo ebizibu n'oyogera ebizibu. Toyogera bizibu. Mu mbeera yonna weebaze Mukama, gulumiza Mukama, tendereza Mukama, yimbira Mukama. Leka Katonda ategerekeke nti waali. Omusirikale yali talokokanga yagwa ku bigere bya Pawulo ne Sira. Bali be yadde ajungajunga, wewe mufungwa ingia kaa chini. Yagwa ku bigere bya n'agamba sebo balokoka batya. Ekiro ekyo n'ayatula obulokozi. Ekiro ekyo ne bamusabira. Ekiro ekyo n'afumba amazzi n'abanyiga ebiwundu n'abasiikira amandaazi n'abasiikira amagi ne balya. Ababatadde mu kkomera balowooza bali mu kkomera, bano bali mu maka ga sikaali balya mmere. Ozannyisa Katonda ajja kukola ebintu ebikwewuunyisa. Ate mpulira kangateko kino nga mmaliriza. Katonda bw'anaaba ayagala okweyanjulira abantu abalala abatamumanyi, wangi gwagenda kuganya oyiteko mu kaliroliro ng'alina bayagala okweyanjulira. Mmanyi abalokole bangi ekyo tebaagala kukiwulira, naye nja kusigala nga nkyogera. Abali babaagadde okumpulira balimpulira. Bwe kibanga kibaddewo omuwanga kyansi. Katonda bw'aba ayagala okweyanjulira Nebukadineza amutegeere, akkiriza Sadrake, Mesake ne Abudunego ne babasuulako mu kikoomi ky'omuliro. Kubanga Katonda alina pulaani. Ayagala Nebukadineza ono atategeera nga nti waliyo omusajja owookuna, ategeere nti waliyo owookuna. Tolemesanga Katonda okulyawo shooye. Abamu kumwe mupapala mangu, mutagala mangu. Omulekanga. Okuva olunaku lw'eggulo nfuba kubagamba nti Katonda bw'aba ayagala okweyanjulira Nayamani, alaga Nayamani nti mu Isirayiri waliyo nnabbi. Akkiriza Abasuuli ne bawamba akawala ne bakatwala ng'akasibe ne kafuuka ka Meidi ewa Nayamani. Obwo si bulamu bwangu nnyo. Nenga Katonda anoonya ngeri gy'ataasa Nayamani. Bw'obanga yeggwe kawala ako gumiikirizangako. Abalokole b'omulembe guno temwagala kugumiikiriza. Ebyokugumiikiriza mwabigaanira ddala, era pasita ababulira enjiri y'okugumiikiriza mumukyayira ddala oyo temumwagala. Tayogera bye mwagala kuwulira. Oyagala n'akugamba nti tikisoboka lwayira akawungeezi. Mukama mmwe Yesu gwe mukkiriza naye yagumiikirizaako. Embeera yamukwata n'emukuba emiggo n'emukomerera. Ennaku 3 n'azimala luddawa? Mu ntaana.
Lwaki? Kubanga yali ali mu transition ng'agenda mu ekyo ekiddako ekirabika nga kye kinene. Tewaliwo transition ebaawo ne watabeerawo setback. Omukazi bw'aba n'azaala omwana, Bayibuli egamba etya nti alumwa, ayita mu bulumi kubanga agenda kuzaala mwana. Lwakubanga gwe tovugangako ku mmotoka nkadde. Naye emmotoka enkadde babanga banaagifuuwa langi nga banaagiza bujja, basooka gikolokota ne bagikuba fira. Bwe bagikuba fira ne bagifuuwa manya bye bayita prima, ebyo ebyaggule. Bw'ogituukako nga yabadde yiyo oyinza n'ogyegaana, naye olwo ebeera eneetera okunyirira. Mulokole byoyitamu olwaira ebyo ebikulubudde byandibanga Katonda abimanyiiko. Mazima ng'oli mu workshop bali mu kukolokota, bandibanga bali mu kukolokota. Baba bakolokota tofaanana bulungi era abakusanga baseka bagamba bannange Nakaayi Nakaayi nga wakulubuka nga wamera amagondogondo. Naawe totyanga kubagamba nti ndi mu galagi ya Mukama. Gwobabuuzanga buuza ndi walabye emmotoka gye bafuuyira nga tebannagikolokota. Ndi mu galagi ya Mukama. Nkyekingako next week ojja kuntegera ndi Katonda yanfuuyidde. Tokkirizanga Setaani kumuwa bubonero mbu yakutuusizaawo. Gamba nga bwe ndi mu galagi yaani? Ndi mu galagi ya Mukama. Ayina omulimu gwankolamu. Nkyekingako next month ojja kutegera ndi Katonda banaafuuyira. Asooka bakolokota n'abakuba fira n'abakuba primary bw'amala n'abafuuwa. Teeka agula omukono. Gamba nti ayi Mukama onsaasire kubanga mbadde ntya mangu, mbadde nfootookerera, buli lwe mbadde mpita wempita n'endowooza nti Katonda yandese. Naye waliwo ekyama kyenzudde nti bw'obanga oneeyanjulira omusirikale, abasibe babanga banaakuwulira, nze kennyini nyina obasangayo mu kkomera gye bali. Naye amani bw'aba anaakutegeera, akawala balina okukawamba. Naye amani ategeere nti waliwo Katonda mu Isirayiri. Ayi Mukama ompa amaanyi okugumira byonna bye mpitamu olwaleero, kubanga emitala eri n'engerayo ekitangaala. Yesu bw'ayagumikiriza omusaalaba, ayagumikiriza entaana, ayagumikiriza wali oyita. Ennaku 3 bwe zaayitawo n'otula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, n'oweebwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Yesu mpa amaanyi, zijjuza Omwoyo Omutukuvu, fukkaako amafuta agayita mu nnaku zange 3, nziyitemu nga tezimpisizza bubi, kubanga waliwo ky'onootera okukola. Oyina bw'oyagala okweyanjulira, waliwo bw'oyagala okweraga, bw'oyagala kuyita mu mbeera yange. Kikole Mukama mu linnya erya Yesu. Mukubire engalo yakunzijuliza Omwoyo Omutukuvu. Bire engalo yakujjuza Omwoyo Omutukuvu mu linnya erya Yesu. Wonna w'oyita oyitewo, wonna w'oyita oleme kufiirawo, wonna w'oyita oyitewo ng'oli muwanguzi, wonna w'oyita oyitewo ng'oli w'amaanyi, wonna w'oyita tojja kufiirawo. Onooyimba ekiro mu ttumbi, ebiwundu byo toobiwulire nate, amabwago toogawulire nate, ebiwundu toobiwulire nate. Kama n'akuwa amaanyi fo kyokkaaba, naawe onooyimba mu linnya lya Yesu. Ga nti amiina. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu, abawuliriza baffe mwenna n'abalabi baffe aba Kingdom TV n'abawuliriza aba Kingdom Radio 93, twagala okubeebazaako ennyo nti mwebale okutuwuliriza ate mwebale okulaba Kingdom TV. Kano tugenda okufuna abantu ab'enjawulo nga batubuulira bo omukadde waffe Bishop David Kiganda bw'abadde abuulira kiki kye bayize. Ssebo amanya n'eddoboozi. Nze Lukwago George William. Olwaleero oyize ki? Kyenjize olwaleero mu buli mbeera yonna sigala ng'ogulumiza Mukama
wadde mbulwadde wadde mbwavu sigala ng'ogulumiza Katonda nti ayinza byonna. Amina. Mukama akwenya omukisa. Sebo amanya n'eddoboozi. Baliddawa Yozefu. Sebo gwe leero omukadde waffe wabadde ng'ayigiriza kiki ky'oyize? Njiza okugumiikiriza nti embeera niweebanga efaananye etya nina okugumiikiriza ndyoke ntuuke Katonda wanyagala ntuuke. Mukwano amanya n'eddoboozi. Atobeni mpaji. Olwaleero mukwano oyize ki? Njize nti buli mbeera yonna gye mba mpitamu nina okusigala nga nnywerera ku Mukama era nga nkyamuwa ekitiibwa n'ettendo. Ekyo nno kituufu. Mukwano amanya n'eddoboozi. Nze Doreen Mirembe. Kiki ky'oyize olwaleero? Njize nti wembanga nina kye naasomoka nga nina we nina okutuuka, nina okukkiriza okuyita mu mbeera gyonna Mukama gy'aba ataddewo, kuba naye yennyini Yesu bwe yali ng'agenda okutuuka ku kitiibwa ekiddako yagumira ennaku 3 mu ntaana. Amiina. Bane Mukama akwenya omukisa. Akono nange kankoledde. Mukwano amanya n'eddoboozi. Nze Katamba Godfrey nvudde bweyogerere. Katamba ovudde bweyogere ojja mu lunch hour. Bannange ekitiibwa kya Mukama kiki ky'oyize? Nfunye okusoomoozebwa mu mutima gwange munda muli nti waliwo we sinnatuuka ate siina kwatula kulemererwa mu buli kintu kyonna. Nina kwatula bulungi ng'abasajja aba Danieli, ng'abasajja aba Pawulo, ng'abantu bonna bonna abayita mu bizibu ebingi. Ngenze mu maanyi n'okutegeeza bannaye kuba ndi musumba ngenda bigamba n'abeewaffe. Bannange ekyo kikulu. Mukama akutuwere nnyo omukisa. Tuuka bulungi ssebo. Amanya n'eddoboozi. Pastor John Igo Kakere. Bane musumba oyize ki olwaleero? Njizemu okugumiikiriza okunywera otava ku mulamwa omwagadde oli mu bizibu naye n'obeera ku mulamwa n'otambula ne Katonda mpaka ekkomera lwelimenyeka. Amanya n'eddoboozi. Georgina Akaba. Oyize ki olwaleero? Ti mu buli mbeera yonna gy'oyitamu yiga okola ki okwebaza Katonda. Sebo amanya n'eddoboozi. Amanya n'eddoboozi sitanywa okusaasira. Oyize ki? Njize okuganya Katonda akole mu bulamu bwange bangi abajja okuganyirwamu. Amanya n'eddoboozi. Omutama Kwasi James. Kiki oyize olwaleero? Njizeyo ekintu kimu nti tulina okuba n'okukkiriza ebiseera byonna tetulina kugiving up. Peter Muziba Paulo. Kiki oyize? Nyize nti mbeera mbi yonna yonna ebeera tutuuka kunywerera mu Katonda. Ekyo kikulu nnyo okunywera mu Katonda. Sebo amanya n'eddoboozi. Bampitamba wa David. Kiki oyize? Njize okwebaza Mukama mu buli mbeera yonna. Okwebaza Mukama buli mbeera yonna. Sisita amanya n'eddoboozi. Amanya mpitibwa Mukisa Wini. Kiki oyize? Njize ebintu bingi naye mu byonna njize ogulumiza Katonda mu buli mbeera. Ogulumiza Katonda mu buli mbeera. Mukwano amanya n'eddoboozi. Nze Florence Mayanja. Kiki kyoyize? Nzize okukkiriza Katonda n'obulamu bwange bwonna mu linnya lya Mukama wange. Obuterekerayo kantu konna ekyo kikulu. Sisita amanya n'eddoboozi. Kisaacha Catherine. Kiki kyoyize? Njize okusigala nga ntendereza Mukama mu mbeera yonna. Okutendereza Mukama mu mbeera yonna. Mukama akuwa omukisa. Sebo amanya n'eddoboozi. Bampita Collins. Kiki kyoyize? Njize nti embeera ne bw'eba ekunyiza etya sigala nga okkiriza Mukama nti ajja kukola osinza erinnya. Amiina ekyo kikulu. Amanya n'eddoboozi. Lukwago Phoebe. Kiki oyize olwaleero? Njize ne bwe mba mpita mu mbeera embi seerabiranga oggulumiza erinnya lya Mukama. Ekyo nno kikulu nnyo kigambe n'abasigaddeyo. Mukwano amanya n'eddoboozi. Nsereko. Kiki oyize? Njize nti embeera ne bw'ekunyiga etya teweerabira Mukama. Afanda isaliyuti yo. Ngese bamanya n'eddoboozi. Amanya nze Superintendent of Police Abone Charleston, Civil Engineer. Amiina. Mu police. Banange namwe mujja mu lunch hour. Era mbeerawo nnyo. Nayize Bishop atugambye nti embeera ne bw'eba ekunyiza etya tokkiriza kunyiga n'ekulemesa okusinza n'okuyimbira Katonda. Bananga isaliyuti ofisa batugambire bonna abali eyo. Manya bampita tulina Junior. Kiki oyize olwaleero? Njize nti no sina kukkiriza mbeera yonna nakunyigiriza. Se bamanya n'eddoboozi. Manya Senoga Lawrence. Oyize ki? Kyenjizeemu nti embeera zonna ezitulumba ate zituyamba okugenda ku ddaala eddala. Naye ate ebiseera ebisinga abaana batuna tugenda ne tukankana embeera n'okulumba n'okankana naye bw'oyimirira mu kukkiriza owangula. Bw'olaba ali eyo ng'akankana mugamba ekigambo ekyo ky'oyize olwaleero Mukama ajja kuwanya omukisa. Amanya go n'eddoboozi. Nze Kigundu James. Kigundu James. Sebo kiki ky'oyize olwaleero? Kyenjize leero njizeemu ekigambo ekigamba nti mu bizibu bye tuba tuyitamu ngaffe tubikozesenge okubirawo sitaani panchi. Panchi. Amanya n'eddoboozi. Kawesa Same. Sebo kiki ky'oyize olwaleero? Olunaku olwaleero olunyumidde nnyo olw'ensonga omusumba abuulidde ekigambo kyennyini ekindiko ku mutima nti bw'obeera ng'oli mu kunyigirizibwa otuuka ekiseera n'obeera nga weekwasa Mukama okulaba ng'osumululwa. Mukwano amanya n'eddoboozi.
Kisakye Dennis. Kisakye Dennis, oyise ekyo olwaleero? Njize okonywereza Katonda embeera yonna yonna ebeera ekutomedde. Katonda asigala ye Katonda. Njagala okwebaza Katonda olunaku olwaleero tekubanga tubadde wano e Nakasero ku City Lunch wa Fellowship tuweereddwa omukisa okuyita mu mulabirizi Bishop David Kiganda. Mu butuufu abantu tebasigadde kyekimu kubanga naawe awulira obeewuliridde ate naawe alaba ku Kingdom TV obeerabiddeko n'amaaso go. Enkya keera bukeezi ate naawe ojje weegatte wamu naffe wano ku City Lunch wa Fellowship e Nakasero. Tubeerawo okutandika ne Mande paka olunaku lubeera lwa 6 sawa 6 zenyini paka sawa 8. Mukama njagala abampere nnyo omukisa tusinkana olunaku olw'enkya. Nsigadde ndi Montake. Mukama akunkumire beera bulungi.